Emisango gy'ababaka ba paalamenti egimu gye beeroopa mu kalulu batandise okugisala. Njagala owulirize. Nabagamba ababaka ba paalamenti abasoba mu 5, ababaka 118, mukulu principal judge gwe bayita Abodo Jane Francis yavaayo n'agamba nti be babaka be baaloopa. Era bano ne banka zaagaana okubawula nga zigamba si kubanga tubawula ate emisango ne gibasinga. Now Abodo yagamba nti emisango gino gye bayina agenda kulaba nga agisindika mu kkooti ez'enjawulo by December gyonna gibeere nga gikoze eki nga bamaze okugisala. Wabula olunaku olwaleero we tutuukidde wano ng'emisango 2 ku egyo gyo bamaze dda okugisala. Ogusooka gwe gwa Kigulu North County eri Muyiganga mu Eastern Uganda mu Busoga. Nga omukulu Kungu Samuel Bamutezo wa NRM yawangula akalulu yaloopebwa omwami gwe bayita Baddogi Ismail Waguma. Nga bano bonna b'NRM naye nga oli bamuwangula mu kamyufu n'ajja independent. Kungu yafuna obululu 1,689 so nga ate Baddogi yafuna 1,423. It was a narrow win. Nti kaali kawuzi ke yawangulirako. Now beno Baddogi we Kasaya bitegera yaddukirawo mu kooti mu high court eyiganga n'aloopa ng'agamba ebimu ku byo yagamba nti ku lunaku lw'okulonda waliwo irregularities nyingi, waliwo obuzibu mu maxi ezizze baziwooli n'ebirala. Agamba nti DR forms bazikwatamu maxi nga bazikyusa, walina okubeera 10 nga bateekawo 10, walina okubeera 13 nga bateekawo 10-13 okusinziira ku Baddogi Ismail yali aloopye. Era ng'agamba n'okugamba nti waliwo non-compliance ne Electoral Commission nti akalulu tekaali free and fair, kaalimu obuvuyo bungi. Now omusango guno olunaku olw'ejjo kooti yalangiridde nti omwami gwe bayita Samuel Bamuteeze Kungu eyawangula era yakyali era omusango yaguwangudde atya. Waliwo kye bayita Alternative Dispute Resolution ADR, engeri gye musolovingamu omusango wabweru wa kooti. Omukulu Baddogi yateesezza ne Samuel Bamuteeze n'ajjayo omusango of course ku grounds ez'okuba nti bonna banna NRM nti era ekibiina ky'abatuzza internally kibalagira ebintu bino babijjewo enkaayana n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Era ne Deputy Speaker Thomas Tayebwa yagenze ku Twitter n'alaga essanyu lye kisajja kikulu omukulu Baddogi gye yakuttemu ensonga eno n'ajjayo omusango n'agamba nti gwe guno omutima gwa NRM bo gwe baagala nga bo ogw'okubeera nti omuntu asobola okwerekereza n'aleka munne n'afuga ne watabeerawo nkaayana na kuteeka mu kkosi n'ebirala. Kooti yasaze nega nti bano bonna buli omwaka etalinge ku ssereze tewali agenda sasula munne, buli omwaka etalinge ku kkosi kuligo kkosi ze yateekamu. Nawo omusango ogwokubiri gwa Soroti Woman MP nga omwami omukyala gwe bayita Sarah Inachu wa NRM yaloopa eyawangula ekifo kino gwe bayita Joan Arobo wa FDC. Nga Sarah Inachu yafuna obululu 1,000 n'obugwamu so nga ate Joan Arobo yafuna obululu 1,009 n'obugwamu. Now Inachu owa NRM yaloopa omusango guno yaguloopa ng'ennaku z'omwezi 21 April 2026 ng'agamba nti akalulu tekaali free and fair, kaalimu ebirumira bingi. Electoral Commission nayo yagiteekamu n'agamba nti waaliwo n'engeri eyali etaali mu mateeka gye badeclaringamu Arobo. Electoral Commission yamudeclaringa mu ngeri etali ya mateeka. N'agamba nti waliwo ne malpractice, waaliwo obubbi ku polling stations ezisinga. Era ng'agamba nti waaliwo n'okugulirira abalonzi. Ng'era agamba nti basupervisor 27 aba Electoral Commission omukyala gwe bayita Joan Arobo yabagulirira okulaba nga bayina engeri gye bazannyamu akalulu ke. Now Sarah Inachu muna NRM omusango naye yagujjeeyo, of course negugenda in favor ya Joan Arobo nga Woman MP wa Soroti, ng'agamba nti sente nnyingi zaateeka mu musango zaayitiridde tajja zisobola. Ekyokubiri nti yeetaaga obudde bungi okugathalinga evidence n'okufuna abajulizi, ate ng'obudde oba oli awo bwetaagisa okukolamu bino butono ddala kubanga myezi tegisukka 6 kati ate olina onoonya ssente, onoonya abajulizi, onoonya eki obujulizi n'abajulizi wa witnesses ne evidence byonna byanjawulo. Now egyo gye gimu ku misango naye ngenda kujja wano mbawenga update ku misango. Abantu b'e Soroti omubaka wamwe gwe mwalonda musango yaguwangudde so nga ate n'abantu ba Kigulu North County Muyiganga
namwe omubaka wamwe gwe mwalonda gwe bayita Kungu Samuel bamuteeze naye omusango yaguwangudde. Ebyo bigenda mu maaso waneno mu ggwanga Uganda obululu bwafuuka obululu kubba akalulu ne bufuuka okubba akalulu naye nga lisiti bagikuwadde ebintu nga bwe bitambula ani yawangudde ani gwe babawandudde ate nga ddala bikyagendera ddala mu maaso era nga wakutegeezezza agambye nti ajja kujjanga wano ng'akuwa update ez'aba MOP abo abasobodde okuba nga ate bakomawo mu Parliament nga bamega bannaabwe naawa gye tugenda okuba nga ate bagenda mu by elections. Nabyonna nga bigenda mu maaso ono yavuddeyo n'agamba nti Honorable Justin Nameere nti temwewuunya ng'afundikidde nga Helena Nebanda. Mujjukira ekyaliwo omwaka ogwo omukyalo oyo yali omuwala muto myaka 24 naye enfa gye yafaamu n'essaawa lunaku olwaleero yaliko ebibuuzo bingi era nga uncertain atwala abaka ab'empya ab'enjawulo abaasibwa buli eyali yagezaako okugamba nti osimanyi oba sampo bagitwala e South Africa abo ne bakwatibwa ebintu byaliwo saga zaali nnyingi ono yagambye nti mutunuulire mulabe mbu Nameere is one of the persons in Parliament that will likely end up like Nebanda, not because she acts like Nebanda, but just because she can go out like Nebanda. And we may not even realize when it happened or how it happened. The reason why Nameere was chosen to be in that position as a minister and that they made sure she won the election is because Nameere is a good tool that they can use to move certain things. One of the things is she does not have any shame. She does not care what she's asked to do. She will not care to report or not. She is already inappropriate and easily soured in our taste, okay? When there are certain people who already hate Nameere, it helps the Musevenis because if something happens to Nameere, it doesn't necessarily have to point to them. Okay, so Nameere is going to be used a lot and eventually will be eliminated by an accident or some sort of poisoning. The fear that they have for Nameere being that she talks quite a bit and is always talking is the fact that Nameere might speak about Anita Among in Parliament. And the fear about that is because they don't want Nameere to speak about that. Nobody's supposed to talk about Anita Among in Parliament. That one we know. It is the reason why they've chosen, you know, a different speaker and they have, you know, they give certain people the microphone and not everyone. Nameere is going to be used to perform their whatever they need, their jobs, their dirty jobs, and then eventually they'll eliminate her. But right now she's trailed by ministers who have to tame her, control her so that she does not bring up Anita Among on the floor of Parliament or on the answer. They don't want it recorded on the answer whatsoever. So she will be used, but she's not allowed to speak. Eventually when she's done with her, what she's supposed to do, they will get rid of her. But she has done so many things already to Ugandans that I don't know if anybody really cares what becomes of Nameere. I don't think so. Bigambo byange naye nze nkutuusaako opinioni z'abantu nga we zitambula ate munnange twabadde tukyali awo mu mawulire gatandika okuba nga gayitingana ku X nga bagamba nti former Lord Mayor ow'e Kampala omukulu Erias Lukwago nti kigambo nno kitiisa n'okyogera naye nga waliwo eyavuddeyo n'akawangamula oba n'akatema ensi. Tugendeyo tuwulire ono kyagamba. Agali mu kutambula ag'entiisa we twogerera essaawa eno nsaba busabi galeme kubeera matuufu bannaaye, galeme kubeera matuufu. Mbu nti Erias Lukwago former Lord Mayor w'e Kampala ayinza okuba mbunga n'okukyogera ntya. Naye nga kambi kusomere ku mutimbagano gwa X omukyala bamuyise Akelo ono ng'avuddeyo n'ataaginga omukulu Lord Mayor bali mwezo yadde nga bali mwezi amaze n'ayanukula. Kansooke nkusomere. Omukyala agambye nti breaking news Lord Mayor breaking news Ronald bali mwezo has just informed one of the news anchors about reports concerning Erias Lukwago. If confirmed,
we extend our heartfelt condolences to his family, Hanange, friends, and all those who know and love him. May his loved ones find strength and comfort during. Message ebadde ekyeyongerayo naye nsaba busabi banaye bireme kubeera bituufu. Kati waliwo wennyini omukulu bali mwezo avuddeyo n'abiwakanya. Waliwo eyavuddeyo n'agamba nti Erias Lukwago yadde agamba nti afudde. However, Lord Mayor aliko engineer bali mwezo yavuddeyo n'asambajja ebigambo ebyo n'agamba nti si bituufu. Si bituufu yadde n'akamu nti era Erias Lukwago yadde nga mu mbeera mwalisi naye akyali mulamu. Mweyongera okuba nga muteeka musaala era tusaba nti Mukama Katonda atema amakubo awatali yasobola okuba nga ate amusobozesa okuba nga asuuka bulungi n'okutereera. Byonna byonna nga bigenda mu maaso, amawulire mangi nnyo agatambula era agatrending agagenda wanino mu maaso mu ggwanga Uganda. Tukyatunuulira ensonga za Muwanga Kivumbi era waliwo ekifaananyi kye twalabyeko oba ekyalabikiddwako ng'asibiddwa ku mpingo ng'ali wansi nga kiraga nti yakubiddwa bubi nnyo. Mukulu Ticca Fred Kajubirumbu yalina kyagamba ku nsonga eyo. Muwanga Kivumbi yali yateebwa sabbiiti ewedde nga kkooti emuwadde akakalu kaayo afulume agenda asobola okukakkala emirimu gye n'okuba bireka bye yeekolera. Era yagenda butereevu mu maka ge e Butambala gye yafuna omukisa okwogererako eri abawagizi be n'abatuuze mu kitundu ekyo. Yayogera ebyamuli ku mutima. Mayi bagamba nti bw'osirika ennyo ng'olina obusungu oyinza okwekola ekikyamu. Ne bw'ovaayo n'oyogera ebikuli ku mutima ebiseera ebisinga obusungu obukakkana. Y'ensonga lwaki Honorable Muwanga Kivumbi yavaayo yayogera ebimuli ku mutima n'abyogera. Bw'amala okwogera ebigambo ebyo ate enkeera yalina okutaggula ku bigere ate agende amale okutegeka ebirala mu maka ge ne bizinesi ze endala ate ku bbalaza olunaku lwajjo yasobodde alina okusooka okubeera ku kitebe ku press conference yategekeddwa babeeko ensonga ze boogerako eri eggwanga. Ekitaamusobozesezza abadde bamutaddeko dda bambega nga bwe twabwe bannyonnyodde abadde bamubeza okutuusa lwe yakwatiddwa abeefudde abapoliisi aba trafiki n'abapoliisi aba bulijjo ng'ate emabbali w'obusooka kkubo waliyo emmotoka ze bakuntumye eza drone eziwamba abantu ezadde zimulinze ku biragiro bya mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba obadde ne drink general era bamuwambye kipayopayo yogayoga gyengendo babulira gyali. Wabula mu kuwambibwa okutuukusibwa mu drone ajala ategeeza eggwanga n'okubaloopera nti Honorable Muwanga Kivumbi yakubwa bubi nnyo mu mmotoka omwo. Honorable Muwanga Kivumbi yakubwa bubi nnyo mu mmotoka omwo era bagenda omutuusa gyali nga atonyola ku kamusaayi kyesimanyi nti ayinza okuba yasukka okuba nti bamukuba empiso mu mmotoka omwo mwe yali mu drone naye nga Honorable Muwanga Kivumbi yakubwa bubi nnyo mu mmotoka omwo bamuteeka omutuusa gye bamukuumidde kati olwaleero nga tanalabikako mu kkooti yonna n'amakomera gonna taliiyo wabula ali mu ezo tokya kyemba za mutabani wa Museveni ze yeekolera. Era kati buli Munnayuganda yenna munnabyabufuzi munnabyabusuubuzi yenna atakolagana gavumenti ya Museveni bagiwakanya bw'awambibwa tobuuza wa gy'ali bw'aba tali Katabi mu SFC Military Barracks aba ali Mbuya bw'aba tali Mbuya bo bennyini balina ne safe house eziri mu mayumba gaabwe gaggadde ge baazimba okwetooloola Uganda yonna. Sina kindi bafulumyako ebweru w'eggwanga okubasigira mu nsi nga Rwanda, South Sudan ne Tanzania as well ne Congo eyo. Era abantu abamu mutalabirako ddala nga baabula abamaze okuba battibwa waasiba mu makomera ag'enjawulo mu mawanga agatuliraanye Museveni gy'alinayo omukono. Kati olwali basinga obungi mbale mbuuza Honorable Muwanga Kivumbi ali ludda wa. Ndi wano otegeeza famire ye n'otegeeza eggwanga lyonna abakulembeze ba National Platform saako n'abawagira Honorable Muwanga Kivumbi. Tukuwaleko Ewazari the boss lady bannange bagamba yakoze face lifting naye abaana kye bamukola bagamba teyanyumye simanyi alinga Kadole era bikoze bitya naye yabagamba nti face ye investment era mbo byakola tabikola mbu abikola kwejalabya face ye yamukolera sente era nti buli sente gy'ateekamu aba expecting okumanga ate ajja mu nnyingi. Tuwulira ono yekyagamba. Bannange tebadivisinga bagagga naye ku luno Zari nedda
ka facelifting kayiseemu Manange kyokka ndayo omugagga teboogera ku bagagga era tebabawabula kituufu ssente ziba zaabwe naye leero ka facelifting baakalifutinze nnyo amaaso gali waggulu gati bannange Zarida Boss Lady nedda facelifting esusse eno leero oba yaku China Town eno facelifting si yaku Zarida yasooka n'akola facelifting esooka eno si yakubiri eno yamukanudde amaaso byonna bagiwanisa eno waggulu banne tebadivisinga bagagga naye nze leero eno facelifting nedda maama Tuwulidde naye ffenna ebintu tubiraba bulala. Ono ye agambye nti ffeno aboogera teyanyumye teyakoze eki naye ye nga ye omuntu agamba yakoze kyayagala era yabagambye nti akantu ke yakoze kalimu omutitimbi gw'ensimbi mungi era yagambye nti mugezeeko mugende mugogolinge mulabe essente ntulina okweteekamu ate ofunemu endala yainvestingamu mu feesi ye ate mu feesi ye nemuleetera endala. Tuwulira ono yagamba ki? Mwenna abali ku mukyalo ono Zari mbu yanyumye simanyi teyanyumye njagala mutegeere ekintu kimu. Abantu tebakola surgeries zino nti kubanga baagala kubasanyusa. Ebiseera ebisinga baagala kwewuliza bulungi. Obaako n'ekintu ku bulamu n'ogamba kana amatama gange sigaagala kangende nkole ki nga kendeezi. Okay? Kati nze ndi wano ngamba nti essaawa yonna nyinza ogenda nkole arms lift kwekendeeza ku mukono. Yeah? It is because omukono gwange sigwewulira bulungi. And if I can afford it, then why not? Do you guys understand? Kati eno conversation omuntu omunaku tasobola kugitegeera. Era abasinga comment section egamba nti kasita simanyi kasigale mu bwavu bwange bino sandi because it is because toyina. Okay? Toyina, you can't afford it. Olabira ddala nga gye naakugamba ayagala kukendeeza omukono gwe essente ze wandiridde emyaka 5 agenze kuzitwala for just 2 hours mu bulamu bwe n'otamanya buzito ki omukono gwo gwaga nti njagala kukendeeza omukono gwange sifiiringa bulungi tomanyi mukono guno kye gumpisa nze ng'omuntu. Okay? So opinioni zammwe ku mukyalo ono bw'alabika oba yabadde makeup obanga kituufu yakola facelift tezimataringa. Ono Zari akyasobola okugenda n'amaaso ge n'agakyusa n'agateeka ku mimwa. Tewali kyosobola kumukola apart from okuddaawo n'omwogerako biki era teyanyumye simanyi yanyumye. Opinions zammwe tezimataringa. Ekintu obwavu kikuleetera okulowooza nti buli omu yandibadde akola ky'okola oba yandibadde alowooza nga bw'olowooza si bwe bikola. Okay? Ate abantu bangi nnyo abalowooza nga mmwe nenze nkugamba ensonga lwaki olowooza bw'otyo yakuba nti toyina. Buli lw'oba ng'oyina oyagala nnyo okwesanyusa. Okwesanyusa si kulya mmere. Omwavu alowooza nnyo nti okwesanyusa kulya mmere n'olya n'okkuta n'ozimba. Okwesanyusa si kwambala ngoye bakulabe bakole kya okwesanyusa kutandikira eri munda ddala. Nti gye nyambadde night eno sifiirinze bulungi sisobola kubeera musanyufu. Okay? Sisobola kubeera musanyufu. Nenga nti emikono gyange gino okugira mu mirror teginsanyusa era nkisobola okikola then why not? Genda okendeeze ku mikono. Do you guys understand? Ne mwenna abajaji ng'omukyalo ono mwandibadde nga mwagala okukola buli kimu kye yakeekola ku mubiri gwe. Naye kiggweera wali we tugamba nti temukisobola. Njagala tukkiriziganye nti bw'oba tosobola oba tosobola. Okay? Mukawulidde mwabali yabawoza ate tebyanyumye nonna abamu babadde balowooza filters ne batuuka n'okugamba nti weba filters awo nno kale nti naye ate woba kituufu yakoze facelifting. Naye nalabyeko n'omukyala Bad Black ng'agamba nti abantu we batyo obeera n'akasenteko kasita olaba nga feesi erina gy'olaba nga tewakusanyusa ng'ogamba kangende bajjawo kano bakole we bati. So abantu bakola ebibanyumira. Ssente zibatuma okukola ekibasanyusa kyekyo omukyala Zari Hassan the Boss Lady kye yakoze.
naye nga webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba ringinga that notification bell sharing liking ebisigadde butereevu fa amawulire kyakubanga tugakuwera tujja kubanga tugakutuusaako wona wooli wona wosinzidde nkamba bugambi nti gwetuula butuuzi kalira nywera buli kiwetaaga okubanga omanya wano wokka ojja kubanga obifuna mu bujjuvu wabyo sigala naffe tovaamu.